Wetutuukidde ku kitebe ky'obulabirizi bwa East Rwenzori obukulembera Bishop George Tulyasingula e Kamwenge ng'abasajja, abakazi, abavubuka n'abaana batandise dde okwegezamu butya bwe bagenda okubulikika nga balya mu ndago ku lunaku lw'abajulizi e Namugongo ku ludda olw'abakulisitaayo. Bano balabise nga bamalirivu okubugiriza abalamazi ku lunaku olwo olw'essanyu lye boolesa mu kuyimba ennyimba ezenjawulo ezaabaweebwa nga n'omutendesi waabwe amaanyi gakozesa mu kuwuba omukono gasigira ddala ekifaananyi nti okusinza ku mwaka guno kwa kusigala mu byafaayo. Mu kwaaya eno mulimu Musaayi muto Trevor Aguma ow'emyaka 7 ne Shamira Nabunya ow'emyaka 16 abeesunze olwanga 3 June okutuukako e Namugongo olw'ekitone ky'okuyimba kye balina. Omanyi eni Namugongo tera kusoma mu bitabo Namugongo as a historical site. Kati nange nengamba ndina okugendayo ndabe Namugongo efaanana etya. I'm the part of choir that is preparing to go Namugongo. Okusinza ku Reverend David Aguma Vicar wa St. Stephen's Cathedral mu bulabirizi bwa East Rwenzori era nga yakwasibwa eddimu ly'okuddukanya kwaya zonna mu bulabirizi bwa Rwenzori. Eno si ye kwaya yokka egenda okuyimba wabula buli bulabirizi bulina okwenyigiramu. Each diocese is bringing 50 members. So I'll be having a choir of 300 members at Namugongo. We allowed the dioceses, the trainers there, the bishop, to sit and make selection. Olw'okuba nga obulabirizi buno bulimu abantu bangi aboogera ennimi ez'enjawulo basalawo okukozesa Luzungu mu nnyimba zonna ezigenda okuyimbibwa. Because for example, Kasese they use Lukonjo, Rwenzori they use Lunyoro Rutoro and other dioceses, and here we use Lunyankole Ruchiga. So that's why we decided that for the hymnals, for the hymns to be used in a service, we shall be using English. Kino nno kyamalamu bangi amaanyi naddala abo abaali beesunze okuyimba mu nnimi zaabwe enzaliranwa nga bagamba nti essanyu lye bandibadde nalyo lyandikize ku eryo lye balina kati. Sigenda kusanyuka bulungi kubanga nja kusanyuka nga nnyimba mu nnimi ez'abaani ng'olwange teruliimu. Wabula okuggyayo obuwangwa bwabwe basazeewo emizannyo n'okusanyusa abagenyi mu ngeri ez'enjawulo byonna okukolebwa mu buwangwa bwabwe. If this Rwenzori they use Lunyankole Ruchiga, they will bring a cultural performance in Lunyankole Ruchiga. For Kasese they will bring that their cultural performance in Lukonjo. Okuyimba buli bulabirizi bukolera waabwo era baafuna batendesa abakugu okulaba nga ye bayimba tebyawukana wadde katono ku byabalala. We have very good trainers in our dioceses there, and we have been sending some audios and videos to measure our performance and to see if we are at the same page with other dioceses. Kwaya y'obulabirizi bwa South Rwenzori yemu ku ezo ze tukyaliddeko nga bali mu kwegezaamu era we tutuukidde nga batandise dde okulya mu ndago wakati mu bumalirivu obw'ekitalo. Kankubule neewayo n'obudde bwange everything on table mbirekamu hafu nzije nga nduka emisinde. Nali neegomba okuyimba oluyimba lw'abeewaayo nange nduyimbeko. Wano naffe tufunye ekinyegenyege okubeegattako ne twegezaamu n'ekubivuga eby'enjawulo okubiddamu amaloboozi Newankubadde tubadde nga bamala eby'omu bulago anti ffe twakuguka mu by'amawulire. Njagala kuyimba do fa re mi mi. Abamu ku bayimbi betwogeddeko nabo bagamba nti Newankubadde okuyimba kitundu ku bo waliwo ebigambo ebimu ebibasumbuye okukwata obulungi mu nnyimba. Beewaayo they somewhere verse 3 manya gologanda naguma gumu ebigambo bigumu baba batema ko bufififi something. Mu mbeera eno n'abatendesi ba kwaya zino bagamba nti basanze okusoomoozebwa okw'enjawulo okusomesa n'okuyigiriza abantu ennyingo ez'enjawulo mu kuyimba olw'okuba nga abayimbi bano bavudde mu bitundu ebyesudde akabanga n'ennimi ez'enjawulo. Nnyimba zino ze tuyimba oluusi zibeera nnyo mu cathedrals, mu makanisa amalala bateera nnyo okuyimba bwe batyo, naye wano tuyimba solifas, tuyimba staff. Okutendeka omuntu omupya omutendeka nga solifas, omutendeka staff si kintu ekyangu nnyo. N'obulabirizi bwa Rwenzori nabo okuyimba kw'okwegezaamu babadde bakukutte kannabwala era olw'amaloboozi amasendekerevu ge balina tusazeewo okubeegattako ne tuyimbira wamu nabo. Mu kwaya y'e Masinde Kitala mwe tusanze omukadde ono naye atalutumidde mwana era okutulaga ky'alinawo atuyimbiddemu akayimba katwewaayo. Newaayo abaana be bazibwe ku lwaffe baawaayo bulamu
Newankubadde kwaaya ezimu tetusobodde kuzisisinkana, abatendesi betwogeddeko nabo bagamba nti kye bakoze ne bagamba okuyimba enkya teri ayinza kutoma. When we are sieving out the choirs, we first of all look at somebody who has a good tone or a good voice that can sing and bring out the words clearly and even pick the key very correctly. We promise that we are going to produce the best. And indeed, every other person that will be watching us on TV, they should expect the very best of the best. Olw'okubanga kwaya zonna zitendekera mu bulabirizi bwazo kizibu okukakasa obanga amaloboozi ganaakwatagana bulungi. Wabula tutegeezeddwa nti bano bakusinkana bonna ng'ebula ennaku 4 okutuuka ku lwanga 3 Juuni begezeemu nga bali wamu okukakasa nti buli kimu kiri bulungi awatali yadde asukkiza eddoboozi ku lya munne. Priska Namulema, agafeeyo ku Spark TV.